giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye empologoma, wokota aye Ssaabalongo. Abantu abasinga mulaba Ssaabasajja Kabaka ku birawuli, naye ng'emabega eyo buli kye tukola kyonna oba bikoleddwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro, oba Mulwanyammuli, oba Muliika, oba Walusimbi, omuntu aba abivuga aba Ssaabasajja Kabaka ye yatulagira okuzzaawo Buganda. Tunakikola tutya? Ate ebiseera byali bizibu nnyo ddala nga bwe mumanyi, twakava mu nsiko, abamu nga batya n'okutya nga balowooza nti Abaganda bano bayinza okuba nga baagala kuleeta ffujjo nti kakodyo biki ebyo bye baleeta, nga balowooza oba nti twagala kubagoba mu Buganda. N'olwekyo kaali kaseera kazibu kagezesebwa okusobola okunnyonnyola abakulu kati nga pulezidenti n'abantu be nti ebintu bye tuleeta bya kuzimba Uganda yonna. Simanyi nsonga lwaki abantu batya nnyo Buganda nga tulowooza nti oba tuli basosoze, naye nga bonaawe bw'okirabye Buganda y'ensi omuli omukulembeze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayaniriza abantu, alina okwagaliza. Kitandikira ku nsibuko ya kiki Kabaka kyali, kiki Obuganda bwe kiri, obuntu bulamu. Ne mu South Africa waliyo concept gye bayita obuntu. Ekintu ekikulu nnyo okuddayo ku mulamu ogwo ogw'obuntu. Y'ensonga lwaki osanga nti mu Uganda abantu abasinga okwaniriza kye tuyita hospitality Baganda kyaviira ddala dda nnyo ku ntandikwa y'Obuganda bwe tuyita Obuganda, nga bajjajja baffe bazze wano. Nze ng'omulangira nkimanyi bulungi nti twasangawo ebika bitono byalinga 4 oba 5, n'ebyibyo kati biri 54. Ogamba nti ekyo kijja kitya? Kijja olw'okubanga ekitono ekyaliwo abalala ate bakyegomba ne bakyagala. Abalala ne batwegattako nga kiwooma, ate ng'abantu be bajja okwegattako tebasosola. Bwe twatuuka ano ffe ng'abalangira ne tusangawo abaaliwo ne tubaga nti owange lwaki tetwegatta? Mwe mujja nkuba Bakatikkiro, mujja kubanga kyova olaba nti nno Kabaka akwasa Katikkiro Namulondo n'amugamba genda onfugireko ebweru. Ekyo kireeta partnership oba endagaano ey'omulamwa ekolebwa nti kati nze siyinza kuba Katikkiro. Nga mu nsi endala bw'olaba Saudi Arabia, Kabaka mulangira, Katikkiro mulangira, buli muntu yenna abantu beetamwa. Naye tokiraba nti kyanjawulo nnyo nti mu Buganda kati nze neddira Ffumbe kuba maama wange wa Ffumbe eri muzzukulu wa Lusimbi Ebbakka, Ssaabasajja muzzukulu wa Mugema, tweddira. Kati awo ne kireeta enkolagana awo ennungi. Ate bwe kivaawo n'olaba nti nno Namasole aba Mumbejja. Namasole naye ava mu ki? Ava mu bika. Tuzaalibwa kuva mu bika ne wabaawo enkolagana eyo. Ate nga ab'ebika bakimanyi nti Katikkiro anaafugira ne Kabaka naye ava mu bika. N'olwekyo kikulaga ate ne tuba n'abataka. Kwegamba ne tuba ne system eya ggulugulu. Yo toyinza kusanga wantu walala wonna. Nze nagamba nga Abangereza nti kati bw'olaba Abangereza katugiyita House of Windsor, efuga e Bungereza, naye emisingi gyayo si migumu nga wano. Kyova olaba nti nno bote bwe yajjawo Obwakabaka mu 66 Obuganda tebwavaawo. As a matter of fact ffe n'abagenda ebweru nga mu buwaŋŋanguse twali tumanyi nti Kabaka waali, era nga nze bwe nsanga mwe gwe mwayitanga Omulangira Mutebi nga nze Kabaka wange. N'olwekyo ffe abamu ku ffe twava dda nga tumanyi nti nno ennono yaffe teringa ennono z'abalala.
tulina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye Ssaabataka. Bw'aba Ssaabataka tulina bajjajja baffe abataka. Ate n'ekikulu ekyo Kabaka kye yatussaamu ennyo kwe kulaba nti nno abataka tubassaamu ekitiibwa. First of all mwe tuva naye n'ekirala balina ekitiibwa kyabwe kye tulina obbawa. Kati ye Ssaabataka akulira abataka, abataka mwe muva ettaka. Y'ensonga lwaki mu Buganda tussa nnyo essira ku ttaka lyaffe. Awatali ttaka toyinza kuba na Bwakabaka. Kuba tolina bataka tolina Bwakabaka. N'olwekyo Kabaka yatusomesa nnyo ebintu ebyo okulaba bwe twali tutandika, ate akola emikwano ng'era bwe kyali. Simanyi okimanyi bulungi nti Ssekabaka Muteesa bwe yali president teyafuna musaala, naye ate eddwaliro lye yasooka okuzimba teyalizimba mu Buganda newankubadde ate Moroto Karamoja, newankubadde ate nga singa mu bambi temwaliwo. Nze we nazaaliribwanga twalina amalwaliro, twalina amasomero, twalina enguudo, bulungi bwansi Buganda yalinga yeeyagaza. Naye ate ekiseera kye kimu era nga bwe twagendanga mu Lubiri wano e Mengo nga tulaba Okyenji, tulaba abaana b'eŋŋoma okuva e Tooro, okuva e Bunyoro, ng'ekintu ng'omukwano gwali gwa ggulugulu, omukwano gwali mulungi nnyo. Kaakati Obote bwe yajjawo Obwakabaka ebyo byonna nebyo ne biseebengerera, naye ng'ekikulu kyali nti Abaganda baasigalanga Baganda. Era ffe President Museveni twamugamba nti twetaaga Ssaabataka akomewo mangu olw'okuba Abaganda baali mu kukaaba nga balina amaziga nga tebasobola kwabya nnyimbe. Bwe toba na Ssaabataka ate oyinza okutandika okwabya ennyimbe enaga naye ate ng'ekirala ffe tukimanyi nti naye toyinza kuba Ssaabataka n'otoba Kabaka. Naye ebyo ffe twamugamba nti twagala Ssaabataka waffe, naye n'atukulembera mu ngeri eyeewuunyisa n'eggonjebwa, ate ng'alina okwagala, alina okwagaliza, ng'alina obukulembeze. Nze bwe neenyumirizaamu ndabye nkoledde Queen, nkoledde gavumenti, nkoledde ekkanisa, naye sirabanga mukulembeze anyuma kuweereza nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo bwe yakomawo ne tutandika okuteekateeka engeri Obuganda gye bunaddawo. Kaweefube teyali mu Buganda bwokka, twatalagga Obuganda bwonna ne tutalagga Uganda yonna. Era constitution twagirimu nnyo yagenda okuggwa, naffe twewuunya, n'odoki ayinza okikubuulira, twewuunya okulaba nti nga 95 ku 100 mu Buganda bonna nga bagamba twagala Bwakabaka, 75 ku 100 mu Uganda yonna nga baagala Bwakabaka. Era kyandibadde nti nno Obwakabaka tebandibuteesezzaako mu constitutional mugundi mu council, naye babuteesaako ne budda. 95 ku buli 100 mu Buganda ne nga 75 ku buli 100 bawagira okuzzaawo Obwakabaka. Bino oyinza obifuna mu Odoki Commission eyakola ebintu ebyo. Kiraga nti newankubadde Obwakabaka bwali tebubaddeewo ekiseera ekinene okutuuka awo, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'akyali Ssaabataka, ekintu kye yakola okulambula Obuganda n'okulamaga Uganda yonna kyalaga abantu nti Obwakabaka tebulina gwe butiisa wabula ate bugattako bugasi. Era twayanizibwa nnyo ne tugenda n'okutuuka eyo ng'eggulu. N'olw'ensonga njagala nnyo okwebaza Kabaka olw'ekyo kye yakola okuzzaawo Obuganda, naye ate n'okumwebaza olw'ebyo by'akoze nga mu kiseera kino nga tetulina na musolo, tetuweebwa musolo, naye nazzaawo ebyobulamu bitandise okuddawo mu ngeri ey'amaanyi ennyo nnyo, ng'okuzimba amalwaliro nga lino ery'e Kalasa n'amalwaliro amalala agajja ne projects zemmanyi Katikkiro zaayogeddeko ezijja. Ate era ne mwebaza nnyo ku bya amasomero, ku byenjigiriza ng'era bwe byabanga edda, ataddewo institutions nga bwe muziyita n'amakolero amalala agajja okuyamba abantu baffe. N'olwekyo mwebaza olw'ekyo. Ne Kabaka Foundation gye yassaawo eyamba abantu, omuntu owa bulijjo
n'okwaniriza buli muntu azze kintu kikulu nnyo. Abantu nga Kanyayihamba bakyogerako n'abalala ne bagamba nti nno mu Buganda kyekifo kyokka kyobeeramu n'owulira nga teri akusindiikiriza. Naye abamu bagamba nti bw'ogendako awalala si bwe biba naye byo sibimanyi. Kabaka yatuleetera okwegatta kintu kikulu nnyo. Okuba ntwegatta si ffekka nga abaana bannambi naye ate n'okwegatta n'amawanga amalala n'okwagaliza abalala. Era kyova olaba nti nno bwe tuba tuli mu by'emipiira gy'ebika buli kika kiba kyenyumiriza mu kika kye. Tekitegeeza nti nze olw'okuba ndi mulangira ate saagala bika birala. N'olwekyo n'ekyo kikulu nnyo. So Kabaka alina okwagala, alina okwagaliza, ate alina obwetoowaze. Ndowooza gye nanditandikidde ne ŋŋamba nti kisibuka mu kintu kye tuyita obuntubulamu. Obuntubulamu obwo butandikira ku Ssaabasajja Kabaka ate ne butandikira ku lulimi, ne butandikira ku nnono. Olulimi n'ennono y'ensibuko y'obugunjufu. Nze mbadde Bungereza emirundi mingi nnyo. Naye Omuzungu omuggyako Oluzungu, Omuchina omuggyako Oluchina, Omujapaani omuggyako Olujapaani, n'Omuyindi omuggyako Oluyindi. Naye siraba nsonga lwaki wano musosomoza Oluzungu. Omwana n'ayagala okuba ng'Omuzungu ate nga tabitegeera bulungi, ne mwerabira ennono yammwe. Abaana teboogera Luganda. Bazzukulu bange nebankubadde taata waabwe mu America boogera Oluganda, bayimba n'ekitiibwa kya Buganda. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro yennyini batadde essira ku kigambo ekikulu ennyo eky'ennono yaffe nga kitandikira ku lulimi, kuba awatali lulimi tewali bugunjufu. N'olwekyo nebaza Ssaabasajja olw'okukola ekyo. Ate ffenna giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye Empologoma, wokota aye Ssaabalongo.